Omanyi enkoko? Mukuu ayogere naye. Leka mumpe njogere naye. Prompate. Umumpate nyoko prompate. Ndabyeko prompate lyerinnya ne bakuyita. Which is POM. Pom. Prom. No nyoko. Ono muvubuka mu bbaawo. Wale kumusala. Olina n'omukazi musiraamu. Lwaki banne mumanyidde abaana b'obusiraamu bamalawo bavubukamu ab'ebikuta. Mwana gwe akanfunye omusajja omusiraamu. Oli ku bwangu nnyo. Ogenda noono. Kiki ekyali kikutuuseeko? Nyina kuba omusajja omusiraamu alina ne ssente. Banaye. Kano olumu kajja kalinga kakalirire, kalinga ekifo ekikalirire kyennamawojjolo. Ogenda sajja okaagaza ki kano? Ogenda kwonoona obufumbo bwange ggwe. Kati kagamba bigambo ki? This is not good, my dear. What's your name? Later. No. This is rape and defilement. What's your name? Prom party. How old are you? You've reached the age of engaging each other. So, what job do you do? Now oli munnamawulire obwavu obuli mu family yamu. Bannange. Wabitulekera, so okola mulimu ki? What's your strength? Okola otya mukwano? Bakatubuuzizza ow'embuzi. What's your strength? Nange kaakakubuuza nnyo gye twagenze tuwa obulamu ne batubuuza what's your strength? Omulisa nga bbi. Bannange mugagga mumuyisa bubi. Kale mulamu. You do farming and poultry. Oh, yeah, we are going to be in touch. I have a land in Kablasuke. Oh my God. Kulimba talina ttaka lyalina leeta. Mugenda ffe obwavu mbadde njagala kugendayo olabe farm. You advise ozembya kisiru. Bring my phone. Gwe ne bbaawo. Knowledge gy'olina yaki? Ya nkoko. Enkoko ezifa ne ziggwawo. Tetwafa we mutwe mu bitipoloosi. Njagala kunguzaayo ku nkoko ŋŋanda. Za mmeka mmeka?